Kampala in general. Yes, yesterday, shortly after the announcement was made, we made some preliminary remarks in response to the decision taken to relieve some senior managers or top managers here of their duties. But now we have the official statement, official position on the way forward. As you are aware, yesterday afternoon, the country received a communication from State House to the effect that 3 senior officials within the institution had been dismissed forthwith. That is the Executive Director, KCCA, the Deputy Executive Director, Engineer Ruimbazi, as well as the Director of Public Health, Daniel Okero. And in the same statement, the Minister for Kampala was instructed to appoint one of the members of staff here to serve as the ED in acting capacity as well as Deputy ED. There was also a directive to cause the process of getting a new getting replacements for these positions commenced by way of adverts placed in the papers by the Public Service Commission. Oluvanyuma lw'okugoba ED n'omumyuka we ne Director wa Public Health Daniel Okero, ekitongole kyeyongedde okukkirira mu nnyanga okubeera mu crisis olw'okuba nti kati tetulina Executive Director. Wetwamalidde olunaku lwajjo okola emirimu wetwaggaliddewo ekitongole, at least Mwami Ruimbazi yabadde akyaliwo nga acting ED, naye webukeeredde address ye nga yakyuse. Bastaafu bali wano, bonna bali mu nkuubo, bonna batudde bukuukulu, bonna boogera bwama, bibuuza kiki ekigenda mu maaso. Tebalina kati abakulembera. Nga mukimanyi mu kawaayiro namba 19 aka KCC Act eno KCC Act mu namba 19, Executive Director ye head wa public service yakulira abakozi bonna. So ye entabiro yaba staff bonna ye office ye Executive Director, ba director bonna bali reporting away, of course ne hierarchy of command ne kirira wansi kuba manager ba supervisor ne officers wansi n'abalala. Kati chain of command very broken, hierarchy of command is broken, very broken. Nti ku top ku apex tewali, buli omu ayinza okugesinga kyekiyinza okubeera mu mbeera efaanana bwetyo. Era ebiri ku main building awo kati Mukama Katonda yamanyi buli omu kati kyakola. So n'olw'ensonga eyo ng'ekyo tetunaba kimaliriza nti naffe ffennyini nga SEC cabinet tetuyinza kutuula nga tetulina management. Ndowooza ekyo kiri obvious, bwe mwakiraba accounting officer yatuwa information report, bwe ziba nsimbi nti mu ggwanika tulina bwe ziti, ne waka plan yaffe tutuuse ku kino ne kino ne bino bye tuteekeddwa okukolako ne bino. Buli kye tukola management yeyina otufanishinga information. Kati ED taliiwo, tewali na guyinza kubuuza. Ne council nazo teziyinza kutuula olw'ensonga nti bye zikolako biva mu SEC, ate era birina okuba nga biriko management, but technical people babikola. Kagabe Magombolo nabo ne batawunikira tesobola council okutuula oba SEC kutuula nga tetulina ekyo kiri obvious nga tetulina accounting officer. Kati mu mbeera eyo ne twesanga mu katu. Minister wa Kampala bamugambye nti alonde acting, afune acting ED. Niti tumanyi ED lwana amulonda, ate ebintu bya gavumenti eno byekulula.
bagamba bagenda kulonda gavana wa Bank of Uganda. Hell, bintu bino so oyinza okubeerawo bwe bityo nemulinda ate nga buli dakiika eyitawo waliwo ebyonooneka kuva kuleka abaana mu nnyumba awo nagalaale bali omwo abaana mu main block omwo kyo bibakola Mukama Katonda yamanyi kati nabo bennyini. Kati ne tusalawo nti tuyite abakulembeze ab'oku ntikko mu kibuga olunaku olw'enkya tutuule wano ffenna tukubaganyirize ebirowoozo wamu mu wano wennyini mu hoolo eno enkya ennaku z'omwezi 26 ku ssaawa 4 nga tusabye ba MP bonna 10 okubeera wano, tusabye ba second member bano ffenna okubeera wano, ne tusaba sipiika ne bakansala bonna aba authority saaba amagombolola aba authority 53 babeere wano ne sipiika, then ne tusaba ne bameeya b'amagombolola bajje ne basipiika baabwe tutuule at least awo wabeerawo okukubaganya ebirowoozo. Tusabye na RCC naye atwegatteko wano tusobole okubaganyiriza wamu ebirowoozo tusalewo kyekyokukola buti embeera eno bwe tuyinza ogitambuza nga bwe tulinda balonde acting executive. In fact ne bamulonda olwaleero oba enkya akyalina okuyita mu orientation, tatandikirawo ku ssaawa eyo nti nzuuno bandeese, alina okufuna fayiro nennyini alina okusooka aggwemu ekiwuggwe yekkiririzeemu nti ddala kati yakituddemu, kubanga mukyala Kisaka okuvaawo kyabadde kyakikwatukira oba luyimbaazi. Kakati ne guba n'aba balonze ajja kusooka yeebuuze nti ddala nkinze ngendo kituulamu, kuba bagenda kulonda kubaliwo. Ndowooza mukimanyi okulonda kati babadde supervisinga kati mwe bagenda okulonda acting. Mu mbeera eyo psychologically mukimanyi ebeera nzibu omuntu okwekkiririzaamu n'agamba nti ddala wabadde watuula Kisaka nze ngenda okutuulawo, kubaganyaamu akafaananyi abadde director ng'atuula eri mu ka office kati bagenda omutwala mu office. Executive director alina floor number waggulu awo, bagenda omutuusa wali ne basitaafu bennyini ababadde mu office ya ED abadde bamutuuza eri namaga gwerinda kakati balina okujja bamusaluting kwegamba ebikyuka awo bingi, so tajja kutandikirawo. Katulina okusooka tutuule nga ffe ba stakeholders tulabe embeera eno tugenda gikwatako tutya. Nja kubasaba ba colleagues baffe ffenna enkya tuweeyo obudde obwo mu mutima ogw'okutambuza emirimu gy'ekibuga Kampala. Ssaawa 4 tubeere wano, bwe tuzikwata ndowooza mu ssaawa 2 zitumala. Tusuubira nti by midday tujja kuba tumaliriza buli omu addeyo akola emirimu gye. Ate binaavaamu bijja tugasa bulungi nnyo, buli omu ajja kumanya entambula ye na buli kimu. Ne bino byonnyini bye tubagambye tugenda bibawa wali tusalirewo wamu ku nsonga ezo. Kati ekyokubiri kyekyettaka erigulibwa. Mujjukira twabagamba twali olw'emigozo bano gye twalaba egyetabiseemu n'okuba nti baatuma lipoota nga minisita waffe ono yabawandiikira amabaluwa nange ne mpandiika, naye nga chairperson we evaluation committee mukulu Vincent Yatenyi tatuwa alipoota. Naye olunaku lwajjo omukyala Kadaga yayise meeting mu Prime Minister's office ku mbeera y'akasasiro eri mu kibuga ne meeting baliwo bye baali baatuula before nga baabisalawo n'agamba tulabe wa we tutuuse. Mujjukira Katabi baali batuwaddeyo ennaku ntono, ne Katikkolo nayo baali batuwaddeyo ennaku ntono nga bagamba time gye baatuwa yaggwako, kati nga balina obirizovinga, naye ne beesanga nga tebijja kuggweera eyo. Ffe ng'executive twawadde tukiikiriddwa executive secretary bano ababiri, Naalongo Namazi ne Honorable Sebuufu, naye batuuseyo Kadaga nabaga nti muddeeyo mu City Hall mutuule ng'abakulembeze ekyo mukirizovinge. Nabadde ku popopo nga ne mu bintu bya Ben Kiwanuka kuba lwe lunaku lwe yafiirako lwe yabuuzibwawo, ne bankubira essimu nga baminisita batuuse wano
mukulu Limbazi ng'akyali mu ofiisi, Nokero nga wali ne badirekita abalala ne chairperson wa PDU mukyala Doreen. Ne tutuula wano ne tubasaba okutunnyonnyola alipoota weetuuse. Okusooka twadde twagala kumanya lwaki baalwawo okumaliriza process eno, kubanga mu kulanga kwe baakola baagamba nti okulanga kwali mawulire ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana, ne bagamba abalina ettaka erituukiriza ebisaanyizo ebyo bye byali biteereddwamu baweeyo okusaba kwabwe obutasukka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda. Ne bagamba ekirala nti nga 5 evaluation committee ekulira mwami Ateenyo oyo tulegenda okutuula esalewo, then balangirire ekyenkomeredde nga 13. Naye twatudde ejjo olunaku lwajja ennaku z'omwezi 24 nga tebannaba kusalawo kisembayo. Of course bagezaako okunnyonnyola naye nga tebikwatagana era tebyatumatiza, naye ne tubireka ne tugenda ku Kinyusi ne tubagamba mutubuulire kaakati ki ekiriwo. Ne balyoka batugamba nti baatandika okwevaluating ettaka lyonna. Bids zaali 22 abaasaba baali 22, naye ng'abamu ettaka lyabwe terina bwe likwatagana na bisaanyizo byaweebwayo, kubanga twali twagala ettaka nga lya rawundi oba liri lya rectangle oba ki, nga wakati we wali landfill ng'ene ebbali weereere okwewala ebyali ekiteezi. Naye nga bagamba nti ettaka erisinga lye baatuukako lyali lyewetaawetanga omusota bweriti nga tetusobola kukola landfill n'ebisaanyizo ebirala, kuba bagamba abamu applications zaabwe bazitwala wa minisita, abalala simanya bazitwala luddawa, ne bazigoba ne bagamba nti zagenda wakyamu. Kaakati ne basigazaawo ettaka limu lyokka. Naye kyatujja enviiri ku mutwe abamu kwe kutugamba nti ettaka eryo lye bagenda okugula liri ddundu, ate nga ne eka bagenda gigula miliyoni 2.5, nga eka 2 zigenda kugula biliyoni 5. Netuzikubamu ezitaaka netubagala ekyo tekisoboka kubeerawo. Eddundu tulinayo eka 136, ate tudda tutya eddundu, abatuuze baatugobayo dda. Ekyokubiri naffe twagamba wala kilomita 42 tosobola kutwalayo kasasira, amafuta tetugalina. Twabagambako nti totaali etubanja biliyoni 2.5. By the way yadde yatuguliddewo, naye twakoze commitment tugenda bawaayo biliyoni 1 basigale nga babanjayo 1.5 biliyoni neddamu netuwaayo obufutafuta, naye nabwo bujja kuggwaawo. Kakati netubagaa tetuyinza kugula ttaka ddundu. Babadde balemerako ne wabeerawo akanyoola bikya era okumaliriza nga bagonze. Ne bagaa kale kati tukole ki? Ndibagaa nti mwabadde mugambye mukoze ripooti yammwe mugenda giwa contracts committee ekulira oyo Abe Mugalya yabadde yakutuula yesterday esalewo ekyenkomeredde. Kwe kubagaa nti bannange kale muddeeyo mmwe, sitwagala kuyingirira mu ripooti yammwe, neeffe mutubulire ki kye mugenda okulikomendinga mu contracts committee. Ne bagamba bakkiriza bagenda kukola recommendation mu contracts committee egamba nti tuddemu tulange. Process tugiddemu buto gye twatandikira kuddamu kuyita abantu n'abataasaba nabana abaasaba ng'oba ettaka lyo ddala tewamatira nti bakugyemu, kwegamba bagiddemu bupya. Kimenya kinakuwaza naye tewali kyakukola, kubanga process yonna ng'ejjuddemu ekakikya era tubadde tugenda kudda mu bigozoobano gyennyini. Tugamba kale katuluzingeyo zino ennaku entonotono tukkirize process eddibwemu bupya. Kati bakoze ripooti yaabwe negenda mu contracts committee ng'egamba tuddemu tulange. Ne tugamba kale bwe tuba kuddamu kulanga ffe tuwe time frame entuufu, tugamba obutasukka ng'ennaku z'omwezi 2 buli kimu kyonna kirina okuba nga kiwedde. 2 omwezi ogujja ogw'e10 ye wiiki ejja olwokusatu, mu bufunze eyo wiiki emu okuva kati baba balina okumaliriza buli kimu kubanga twetaaga ettaka lino. Kisembayo era ge mawulire agatuwaawaza amatu baminisita ge baleese. Bulijjo bino byonna tubikola nga tulowooza nti gavumenti yasuubiza obuwumbi 16 bwa kugula ttaka.
bakawaŋŋamudde olunaku lwa gino baga nti ku bumbi 16 gavumenti bweteekateeka okuleeta tekuliiko n'omunwe gw'ennusu okugenda okugula ettaka. Ezo mbuza kukola ku birala, kutereeza kiteezi ave mu bulabe bwalimu, kutereeza mbeera yakulaba nti ettaka gye tugenda okugira nga tuyiwa lino eryawalala oba Menvu ebusukuma Nansana municipality oba Katikkiro olw'Emukono oba Katabi Enkumba bikoleekole ku bifo ebyo amakubo n'okutereezaayo n'ebifaanana nga bwe bityo n'ebirala ebyokulisetolinga abantu abali mu ttenti ekiteezi n'ebwebityo nti ez'okugula ettaka muziri ku buwumbi 83 gavumenti ze yasuubiza okutuwa mu financial year ejja nga kati tutandika butandisi budget calendar budget call circular eneetera okufuluma normally efuluma 15th September kati banaatera ogituweereza olwo tutandike financial year empya. Kino ge mawulire ge njagadde okuweereza abo bonna abagenda okusaba ettaka. Teweewola mu bbanka ojja kugwa mu bulabe ng'ogamba nti waliwo kavu ajja mugenda kulituguza ku bbanja. Buli ateekamu okusaba kwe kkiriza nti ssente zo zijja kujja mu maaso eyo. Kale gavumenti eyinza okwekuba mu mutima n'ekolayo supplemental oba ki, naye ekiri ku mmeeza akaseera kano za financial yejja tujja kukola endagaano nti okkiriza otuguza ettaka lyo oba buli eka $3 oba 4 situgenda mu ziri 2.5 ebyo twabiganye oba $3 oba 4 olwezityo, naye ssente ezo zijja kusasulwa mu bitundutundu. Ate mu bitundutundu okutandika July actually first quarter sente zijjanga mu August awo. Mu August 2025 ojja okufuna first installment. So beera ng'okimanyi nti ogenda kukola business naffe kutuguza ttaka, si business ogenda kutuguza ttaka kutuyamba kuva mu kizibu kye tulimu naffe maaso eyo tuli kuwaayo akasente tukusasule. So yembeera eyo bweri n'obuwumbi 16 katulinde bujje. Maybe kino kyekisembayo kyenyinza okwogerako. Bano abasigadde twabagambye yadde kali bali abasatu bagenze naye mwenammwe mutubuulire obuwumbi 4 mu bukadde 10 ezibadde ziteekebwa ekiteezi. Kati ez'omwaka guno ziri tuzibanja bali abagenze, ziri enkadde eza buli mwaka tuzibanja bali, naye kati eziriwo kuba buli mwaka bateekayo buwumbi 4. Tuli mu first quarter ya 2024-2025 financial year. Kiba kitegeeza nti at least ezo obuwumbi 4 mu bukadde 10 obwali buyina okulabirira kiteezi weebuli, kubanga enjega yagwange ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana financial year etandika 1st July. Kiba kitegeeza nti ssente za first quarter zaali tezinnaba kufuluma. Kati bwe ziba zaafulumye ziri luddawa era zigenda kukola ki? Maybe tuyinza n'okutandikira ku ezo mu kugula ettaka oba n'okutandika okukola ku bino. Kambabuulire eka eze136 ez'eddundu twazigula obuwumbi 4 mu bukadde 3 $4.3 billion. Of course wayisewo emyaka 10 gigenda kuwera 10 yali 2016-17 nesidda nnyo. Kati kyekireeta ttaka ly'eddundu ffe luli twagula eka 136 ku 4.3 billion. Ate mbabuulire ebiseera ebyo nga nazo tulaba nnyingi, naye kati eka mbwe eri ku 205 ebyo tetuyinza kubikkiriza. So yembeera eyo mu bufunze going forward yembeera eyo gye tulimu, era tubasaba tukwasaganyize wamu kuba kati embeera gye tulimu nga bwe mugiraba ya buli omu kubaako kyakola tutaase ekibuga kyaffe. So kyenziramu okusaba bammeeya, bakansalas, aba authority, ba MP ne RCC tunulwe ya Lwamunyindo enkya ssaawa 4
tumanyi buli omu alina issues ze naye tuzisibe ku mpagi. Manyi bulungi buli omu ayinza okubayo n'akasongasonga ke, obwo obusongasonga obutinitini mu buteeke ebbali, tusooke tuve mu kizibu kino ekinene kye tulimu. Nja kubasaba, sisuubira muntu yenna kuleeta busongasonga. Ate luli wangira bwoti, luli wampitako nga tombuuzizza, gwe wagira bwoti. Bino si ani abuuza ani, oba tetubuuzaganya, tujje mu meeting tunaatuula nga tetwebuuzizza, tuteesereze ekibuga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja